Ampuliriza, nzikiriza, nkulamuseeko munnange, nnyo nnyini ddala nkwanirize mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu kitabo Ensi Gye Twafiirwa. Tunaatera okukifundikira. Waliwo munnange yampeereza ka message n'aŋŋamba owaayi ng'ate omwennyango ogutabiseemu kaamulali. Nange ne mwetondera naye ate nnaakola ki? Ekibi kyogerwako enkolo si mmere. Ekitabo kino twolekera kukifundikira. Nabagamba si kigazi nnyo. Emiramu egimu tusunyeeko misune, tetugigenze nnyo munda okusobola okufunza ku kitabo kireme kuba kinene nnyo. Si weewaawo. Omulundi oguwedde twabadde mu kitabo kino kyennyini nga tuli wansi w'omutwe amasimu. Bingi bye twalabidde omwo siibikujjukize kuba nkimanyi naawe oli bw'ayogera ku kigambo ssimu waliwo naawe ebikujjira mu bwongo by'olaba nti tubiseeseetuseemukko olw'essimu oba tubiganyuddwa olw'essimu ne bwe sikuzaayo nnyo eyo. Kati nkusaba onzikirize nkutwale mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli wansi w'omutwe enkolagana y'abantu. Kkiriza nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Mu nsi eri gye twafiirwa, abantu abaawangaaliranga mu kitundu ekimu baali beerabanga abooluganda era nga buli omu afaayo nnyo eri munne. Nze ekintu kye nzijukira obulungi, awaka bwe twabanga tukudde ebijanjaalo nga maama atutikka ebinywa okubitwalira abaliraanwa, wabula oluusi mwayinzanga n'okuyisiŋŋanya mu kkubo ng'ate gy'otwala nabo babaweerezza. Naye ku mulembe guno oyazika omuntu ekibanja alimiremu n'atuuka kukivaamu naye nga talina kyakuwadde. Abasajja baayisanga omwenge nga tebagenda kugutunda wabula nga bagenda kugunywako ne banywanyi baabwe. Oba oli natta embuzi n'ayita banne ne bookya ne balya ate nga takikoze lwa kuba mugagga nnyo. Naye ebyo kyabisangawa, buli omu yafuuka nnansi wa mukange. Nze nno binnuma, oba ggwe bikuyisa bitya? Abaaluno tutunuulira nnyo ssente. Buli ky'olina olowooza kukitunda butunzi ggwe ne bw'oba tokyetaaga. Bw'oba tofunye akigula waakiri n'okireka kivunde naye nga tokigabye. Naye nga bwe tulifa tuligenda naki? Enjogera egamba nti omuliraano gwokya bbiri, eyo yafa n'envugo mwe yazingibwa ne zikunkumuka okuggwaawo. Ensangi zino ebisinga okuwalaŋŋanya emiriraano buntu obutaliimu. Mu bibuga abali ku mizigo beewalana lwa byakulya, afumbye lumonde n'asunguwalira afumbye ettooke era ne bafuukira empalana, oluusi ebaviirako n'okuttiŋŋana. Ate eyo mu byalo nkoko ezirundibwa ze zibeewalanya, oli n'akwagaliza okufa olw'okuba enkoko zo zaabozze ku mmere ye. Abantu nno baazibuwala. Mu nsi gye twafiirwa munnange era abantu baalundanga asaako n'okulima, wabula ng'ekisibya enkoko, embaata oba ssekkoko kuba kuzitangira kubojja bijanjaalo nga tebinnaba kuteeka mu kiso kya ndiga. Era nga mu kiseera ekyo abalunzi beekubiriza bokka okusiba ebinyonyi byabwe. Naye mu nsi eno munnange abamu bakikozesa kasonso ng'era abanaawuula entalo. N'ate enkoko ku makya ne zikkakkana mu nnimiro yo wamma ne zigikola ogwa Walugabi. Kino si kikyamu, wabula ng'oggyeeko ekyo nebalirwana baffe abamu bakola kiremya anti ne mu misiri gy'emmwanyi tebaagala kulabayo nkoko. Gwe bameka b'owulidde abazitega obutwa naye nga mu mmwanyi eba eriddemu ki?
Oli ayinza okuŋŋamba mbu zitakula ebigimusa biba biteereddwa ku mmwanyi. Oli mutuufu? Naye nange kambuuze, zibitakula ne zibitwala wa? Eryo nno nze ndiyita ttima. Abantu abamu baba n'obusungu bwabwe ne basalawo kubumalira ku nkoko, ne sirowooza ng'ekyo kigikuweesa obutwa, mpozi ng'era oyina ttima. Luli twabanga n'ettale nga n'abamu tebamanyi nnyini lyo, ng'era osobola okusibawo ente ne watabaawo wadde akukuba ku nsolobotto. Ebyo tebikyaliwo. Oli bw'akusanga osibye ente ku ttale lye, asumulula nsumulule, n'agita n'egenda mu nnimiro z'abantu, olwo ggwe nnyini yo n'okigwako okuliyirira beeyonoonedde emmere. Mulina ettima. Nkizzeemu. Munnaye kati omuntu asobola okusanga embuzi oba kaŋŋambe ente ng'omugwa gugitugira ku ttale, n'agaana okugitaasa era n'agireka oba ku ffeefe. Ekyo nkirabira mu mbeera bbiri. Ayinza okuba ng'alina bubeezi mutima mubi, kisoboka, oba ng'atya nti bw'asangibwa ng'agitaawuluza ayinza okuyitibwa omubbi era n'akubibwa ku ssekalootera n'attibwa. Anti kati n'amateeka gatwalibwa mu ngalo. Kati nno kyava atunula ebbali ne yeefuula atagirabye. Byonna biri mu nsi eno, ffe gye tuyita empya era ekula. Mujja kukkiriziganya nange nti kati ennyimbe nnyingi ezaabizibwa naye ng'abagenzi tebaakola biraamo. Ate nga guno omulembe guyitibwa ogw'abasomi. Naye kireese ekyo nti omuntu anoonya gw'ayinza okwesiga okuwa ekiraamo kye n'atamulaba, olumbe ne lutuuka kumutta ng'ekiraamo takikoze. Mu nsi gye twafiirwa munnange abantu baalinga beesigika, nga gw'okwasa ekiraamo kyo akikuuma butiribiri. Naye kati enkolagana eyo yafa era n'egalamizibwa kumu n'ensi gye twafiirwa. Tugambe nti kitalo nnyo. Luli omuntu w'ekitundu yenna yayinzanga okukutuma gw'omwana nga tasoose kutegeeza bazadde bo era ng'oteekwa okugenda gy'akutumye. Abaluno kigezeeko bugezi ono atunyumiza ebinaddirira. Ku kyalo kyaffe twakolanga bulungi bwansi era omwo twalimirangamu amakubo, okugogola emigga n'enzizi, okusimba emiti n'emirimu emirala. Naye kati bikyali luddawo eyo nange gye mba nsaba obutuuze bannange. Omuntu agana n'okuziba ekinnya ekiri mu kkubo wakati mu maaso g'amaka ge n'alinda gavumenti, ng'ate ne gavumenti nayo kiri mu nsi eno. Naye luli bw'abanga buvunaanyizibwa bwo okulongoosa ekkubo eriyita ku kibanja kyo era ng'abantu bakituukiriza bulungi, wabula era nga bafissaawo n'obudde obutereeza amakubo agaayitanga mu ttale ne mu migga awatali alimirayo, wabula byonna nga bikolebwa awatali musaala. Ddala mba mwerabize wankula ki obutakaabira ebyo bye twafiirwa. Luli omuntu bwe yabanga alina omukolo gwonna ewuwe, ng'ab'ekitundu kyenkana bonna basitukiramu, buli omu n'abaako ky'akola ku lw'omukolo ogwo, okugeza okuleeta emmere, enva, enku, okulongoosa awaka, kw'ossa n'emirimu emirala okusobozesa omukolo okutambula obulungi. Kanjogere nti nga nnyini mukolo abeera ku kabweweevu ng'enjogera y'ennaku zino. Naye ku mulembe guno byakyukira ddala. Buli kye weetaaga okuggusa omukolo olina kukissaamu nsimbi, n'ogula emmere, n'ogula enku, n'ogula enva, n'ogula abafumbi, n'ogula amazzi, kweggamba buli kimu. Buli omu ali ku lulwe. Omukolo gw'okwalula abaana nagwo gwadobonkana okuva ku ngeri gye kwakolebwangamu. Abamu nno tulowooza nti abaana abalongo bokka be baalulibwa, naye ekyo si kituufu. Mu buwangwa bwaffe buli mwana ayalulibwa. Kyova olaba ekisoko ekigamba nti eyakwalula esiiridde kituukira ku buli muntu ne bw'aba nga si mulongo, abo be mumanyi. Wabula engeri ey'ennono omukolo guno gye gwakolebwangamu yaziikibwa dda, n'ebigendererwa byonna ebyali mu nkola eyo
ne bifiira mu nsi gye twafiirwa. Ensangi zino nno waliwo abantu abavuddeyo okulaga nti be bamanyi bokka enteekateeka y'okwalula abaana naddala abalongo, n'ekigendererwa ky'okufunamu ensimbi bo nga bo. Ne munnange luli si bwe kyali. Mu nsi eri abantu ab'enjawulo baakuŋŋaana nga buli omu n'ayogera ky'amanyi, okugeza eddagala eryaffe egganda eryetaagisa era n'enkozesa yaalyo, wabula byonna nga bya bwereere. Ensimbi ezaaleetebwanga zaabanga za kuyambako bazadde b'abaana bano, kaŋŋambe nti Nnaalongo ne Ssaalongo, okulabirira obulungi abalongo baabwe. Naye ensangi zino oli akusaba obukadde 3 akukolera omukolo ogwo, wabula mu bibbo by'abaana n'atafaayo bamutaddemu 1,000 oba 1,000, ebyo nga tebimukwatako. Inno nkimanyi nti bwe njogera ekigambo ebyobuwangwa abantu abamu mwesisiwala, era nga n'okuwulira ekigambo okwalula abaana nakyo kibasiikuula emmeeme, abandi nga n'ekigambo ebibbo obubbo kibayisiza ddala bubi. Munnange muli batuufu bw'ate njogere ki? Muli baddembe okukyawa byonna bye mutayagala era n'okwagala ebibasanyusa. N'ensaba mukkirize mbajjukize nti nga bwe mulina eddembe eryo, n'abalala bwe balina eddembe okukyawa bye mwagala ssaako n'okwagala bye mukyawa. Olwo ndowooza si lutalo, si weewaawo. Bino obuzibu bwe tusinze okufuna nti abasinga tulemererwa okutegeera amakulu g'ebigambo ebimu era ne tuba n'endowooza enkyamu ku bigambo ebyo, bwe tutyo ne tubikyawa nga tenzo endowooza tuteekwa kubyagala. Ekikolwa si kye kiba ekibi oba ekirungi, wabula enkola gye kikoleddwamu y'ekifuula ekibi oba ekirungi. Kankuwa ekyokulabirako. Okutta omuntu kiwulikika ng'ekibi, naye mbuuza, omuntu bw'aba ayingirira mu nnyumba n'atemula banno, naawe ng'akuwenja akutte, gwe bw'omwesooka n'omutta wakati mu kwetaasa oba osobezza? Mbuuza kumanya. Mu bitabo ebitukuvu mulimu ennyiriri nkumu eziraga nti ne Mukama Katonda alina be yalagira battibwe. Kitegeeza ekikolwa si kye kibi, wabula kikoleddwa ddi? Ani akikoze? Akikoze atya? Ye kikoleddwa ku ani? Era n'akikoze agenderedde ki? Ebyo nno bye byawula ekirungi ku kibi. Omuntu bw'omugamba nti gundi mulogo, awo bwennyini watandikira okumukyawa n'okumutya, naye ng'ate okuloga tekitegeeza kusuula bantu ddalu oba kubasiraanya kyokka, wabula kizingiramu ebintu bingi omuli okutangira n'okuvumula. Enkuba erimu muzira bw'eba etonnye, bw'oyiwa omunnyo wabweru muzira asobola okulekera awo okugwa, olwo oba omulozi aleme kuddamu kugwa, naye ekyo kibi. Enkuba bw'ebaamu embuyaga, abamu bakasuka akambe mu luggya n'ebirala, wabula byonna nga bikolebwa okukomya embuyaga. Okwo nako nno kuba kuloga mbuyaga erekera awo. Mbuuza, ekyo nakyo kibi? Omukkiriza ayinza okuŋŋamba nti bwe njiwa omunnyo okukomya omuzira, mba ngwesiza okusinga Katonda, era olwo ne nfaanana asinza ebitali Katonda. Nze nno sirowooza bwe ntyo, kuba n'omunnyo Katonda ye yagutonda n'aguwa obusobozi obwo. Kitegeeza bw'ogaana okugweyambisa okugonjoola ebizibu Mukama bye yagutondera okugonjoola, ate n'odda mu kukuba amavi ku ttaka ng'omusaba y'aba abikugonjoolera, obanga amugamba nti yamala budde okugutonda. Nze bwe ndowooza. Bw'atonda omululuuza n'aguwa obusobozi okuloga omusujja, omusujja bwe gukukwata n'ogaana okweyambisa omululuuza era n'osaba Katonda y'aba akuwonya, ekyo nze kyempita ekikyamu. Eyo nno ndowooza yange. Bw'ogiwakanya oba toziiza musango, naye kijja kutukola bulungi nnyo singa naawe otuwa endowooza yo n'otawakanya buwakanya. Ku nsonga yange eyo mbasaba munkwate bulungi bambi. Sigezaako okutegeeza nti Katonda talina kusabibwa, nedda. Okumusaba tuteekeddwa ate nnyo, naye mujjukire olugero oluganda olugamba, lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Ensonga nno entuusizza eno yonna
gyaffe okulemerera okutegeera amakulu g'ebintu ebimu ne tumaliriza ng'ebikyamu tubiyise ebirungi era ne tubisuuta ate ng'ebirungi tubiyise ebibi bambi nabyo ne tubikyawa. Bwe ntyo kyenva mbasaba era nga mbeegayirira tusooke nga twekenneenya ebintu nga tetunnaba kubiramula. Bwe ntyo bwe nsaba. Ampuliriza, ekitundu kyaffe wansi w'omutwe enkolagana y'abantu mukkirize nkifundikirira awo butereevu nkwongere mu kitundu kyaffe ekirala ennyambala. Nakyo nkwagaliza kiwuliriza obulungi. Ebintu bingi nnyo bye tufiiriddwa olw'omulembe guno omujja, naye ekimu ku bisinza okufa bwe bugunjufu mu nnyambala. Si bakazi, si basajja, ffenna twagwenyuka mu kiyitibwa okwambala. Waliwo omulembe bajjajjaffe mwe baayambaliranga embugo, naye abaana b'ensangi zino n'embugo bazitya olw'okuba twazizza ku kyakuziziikamu bafu kyokka. Weewaawo nakyo kigenze kiserebezebwa. Abazungu nga bwe twakikwata tubeebaza okutuleetera engoye zino ze twambala omulembe guno, naye bwe baali baakazireeta ng'omuntu okwambala empale ey'ebiraka gwe balabira obwavu bwo, ng'ayambadde empale eriko ebiraka 5 ng'oba oyolesezza obwavu bungi okusinga ayambadde eriko ebiraka 2 oba ekimu. Wabula ng'ate ayambadde enjulifu, oyo aba asusse ku kuba omwavu owa bulijjo ng'agenze ku mutendera oba mu luse lw'omwavu emponga byoya, bano be tuyita mpale tennakala kiwato, nga n'oluusi kiba kiraga nti omuntu oyo mulalu yennyini awedde emirimu. Ku mulembe guno byazibuwala kubanga empale enjulifu n'ez'ebiraka ate za bbeeyi okusinga ennamu. Ndiyita eddalu eryeyagalire oba nze nkyali emabega mu kutegeera? Ddala omuntu n'okwata ensimbi ze zaakumenya n'ogenda n'ogula empale oba essaati eyayulika. Sika mulembe. Ekisinga okwennyamiza bye bifo awayulizibwa. Mujja kukkiriziganya nange nti empale ezisinga okutundibwa mu eyo embeera ziba njulifu mu bitundu by'ebisambi okudda waggulu. Kwegamba okukunama kwatongozebwa. Ng'oggyeko okuzambala nga njulifu n'emu kiwato tezikyatuuka, tuzisibira wansi wa bubina. Ekyakikola nzikiriza nkuvume ate sijja kukwetondera. Wali bano abeeyita abayimbi obabulako katono okutambulira ddala obukunya oba babijja mu mawanga gaawa, Katonda yasinga okumanya. Okukoppa tekyandibadde kibi, naye tusaanye kukoppa mpisa so si mize. Weewaawo abasajja ennyambala tugityobodde nnyo bwe tutyo, naye bwe kituuka ku bannyinaffe gubula asala. Engoye ezaakomanga mu bisenge bo kati ze bagenderamu mu masinzizo ku mulembe guno. Mu nsi gye twafiirwa abakyala baayambalanga ne baggumira nga kimutwalira eddakiika nga 3 okumaliriza okwambala. Baaba luno obudde babumala mu kwesiiga bizigo na kumyusa mimwa, kw'okwambala kati kubatwalira eddakiika 2 zokka nga bali bweru, wabula nga kyenkana bali bukunya. Simanyi oba bannyinaffe kino mukimanyi nga mwewugguusa bwewugguusa, oba ddala temumanyi nga mwetaaga kusomesebwa. Naye ekituufu omuwendo gwammwe amazima gufaafaagana buli lwe mwoleka ensi engeri gye mwakulamu. Omusajja okulaba entumbu eyo kyandimwetaagisizza okusooka okukikolerera okumala ekiseera, nga yeeyisa bulungi nnyo gy'oli okusobola okufuna omukisa ogwo. Naye kati n'ebisambi byammwe mubabalagira ku bwereere, abaagala n'abataagala bonna mubiba bikkulira. Obugwenyufu twabuyigirawo obwo. Tewali njuki egwa ku kimuli nga tekinnaba kweyanjuluza, wabula ekimuli bwe kimala okweyanjuluza kiba tekikyayinza kwekanasa njuki yonna ekijjako.
ne bw'eba eva mu kaabuyonjo kiba tekikyalina bugaaniro. Ate era ne bwe ziba 1,000 kizigumira okutuuka lwe kikala. Kiki kye ntegeeza? Omukazi wenna ayambala engoye ezo ezirambika engeri gye wakulamu oba ng'ekimuli ekyeyanjuluza nga kiyita enjuki. Bwe kityo byonna ebikutuukako olw'ennyambala embi eyo oteekwa buteekwa okubigumira. Oba tokyalina mutindo gw'abasajja bw'oboola era n'oyo gw'olaba nga atasaanidde aba takyakutya nga n'ekitiibwa takyakuwa. Nze nno mba mulamuzi. Omukazi n'ojja n'owaaba omusango nti ogusajja gwakukabasanyizza naye ne kizuulibwa nga wabadde oyambadde bubi bw'otyo, nze ogwo omusango nnyinza okugugoba. Bwe mba sigugobye ate gwe gwe baakutte gwe ndagira oliyirire eyakukutte. Oyinza okuluyita olwali naye ddala twebuuze ng'oggyeko eky'okuyita abasajja kigendererwa ki ekirala ekiri emabega w'ennyambala ebalengeza ebirina okukusibwa? Musaana kikolimo. Wano tulina olugero Oluganda olugamba nti omwana mugimu ava ku ngozi. Abazadde okulagajjalira abaana bammwe ne bambala ng'emisege naye nga mulowooza nti banaabaamu ensa mu dda wadde Mukama akola ebyewuunyo, naye nze ekyo nkiraba era ndaba kyefaanaanyirizaako okusuubira amapaapaali okubalamu emicungwa. Omuntu ayokya amanda mikwano gye egisinga obungi giba gy'abookyi banne mpozi n'abagagula. Bwe kityo n'ayambala ng'omusegula era emikwano gye giyina kuba misege. Temugamba nti temwamanya. Nze neera ndowooza n'abatunda obugoye obwo obw'ensonyi bandirambikiddwa ku ludda wa gye bateekwa okubutundira so si buli wamu. Naye osanga ku nguudo eziyisa abaana abato abasoma ne bakabona ba Katonda ng'oli kwa butimbye ng'ebimuli. Abakkiriza mu bitabo ebitukuvu mukimanyi nti n'okwesittaza kibi kinene, naye ddala ekyo kyawukana ku kwesittaza abantu. Ensonyi twazisuula ludda wa? Ebyo kambikomyawo si kulwa nga nange mbeesitaza, naye ndowooza nze nnyiga kiwundu. Ategedde weebale, atategedde era naawe weebale. Ampuliriza awamu n'ebigambo ebyo nkusabisa kisonzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu kitabo kyaffe kino ensi gye twafiirwa nkikomyeko wano. Katonda bw'anaabakkiriza omulundi ogunaddako bwennyini bwe nnaava wattu ate nkwongereyo mubeere bulungi. Mweraba.